Yes, for additive uji mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya abali Kata, Canada, Toronto, Saudi, Riyadh ambagamba nti mubali nnyo kubanga mugiye kumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kadi bagita for additive uji. Mutawani wa Becky ajukira abasinga bagamba nti dogo abasinga beebuza kati anayinza okubanga yamuloga ani ayinza okubanga yaloga omwana ono. Abasinga bagamba Becky yandibadde yeetegereza n'alaba abasinga babiyingizaamu taata w'omwana bagamba nti taata w'omwana ayinza okuba alina kyamaanyi ku bulwadde obuluma mutabani wa Becky. Ayinza okuba alina kye yakola era abasinga bagamba nti ye mulogo naye ng'atajjukira abasinga bagamba nti obaoliawo ziyinza okuba mpewo za kika. Mpewo za kika zikola ki? Zitawaanya omwana era nga Becky bw'aba mututte ewaabwe gye bazaala omwana ono ng'ayinza okuba nga ate yajjukira Becky yagaana omusajja n'okulaba omwana ono. Omwana bukyanga akula yagaana yamunyiigira naye abasinga bagamba nti yandibadde aggyawo obusungu. Ani ayinza okuba ng'aloga omwana ono dda kituufu taata alina ky'amanyi yali mu kubanga aloga omwana ono. Omwana ono Becky amulemerera mmuwe kubanga taata yasaba bulungi byagaana era ava n'alaba Becky n'amugamba nti onnimye omwana oyo naye kinaddira tonneekwasa era tonnenya. Yamugamba tonneekwasa era tonnenya. Ndowooza mujjukira bulungi nnyo. Wesooka ebbanga ndowooza ya myaka ndowooza nga 2 omusajja ono yayogerera ebintu ebyo Becky n'abiyita eby'olubalaato. Jjukira ebisibe omwana atandika okuba ng'alwala. Ebisibe atandika okuba nga omwana alwala kumukumu bamutwala mu ddwaliro n'awona n'amaani bamuzzaayo n'ava n'amaani addayo n'ava n'amaani addayo. Kibategeeza nti omusajja aleka alina kye yakola. Omusajja alina kye yakola ku mwana ono. Omwana ono ku bulwadde bwe yamuloga. Bannange gye bigenda okuba nga biggwera simulina kumanya ne munnange ebyo ne bagita for additive uji musubscribinga ate munyige ne kale mwongere okuba nga musaba naye ng'abasinga bagamba nti taata w'omwana yalabika yali mu kuba ng'akola bino byonna ayagala Becky omwana mumuwe. Abasinga bagamba nti Becky bw'oba ng'okimanyi taata w'omwana alina obuzibu ku nsonga z'omwana okuba nga mulwadde kwata omwana omumuwe. Abasinga batansedde okuba nga basensinga bagamba nti taata w'omwana alina ky'amanyi ku bulwadde obuluma omwana ono era alabika ye nga ye alina solution. Ayinza okuba alina omusawo muganda gye yagenda ng'era omusawo muganda oyo yali mu kuba ng'akola ebintu bino. Yali mu kuba ng'akola ebintu bino ebivirako omwana ono okuba nga mulwadde akadde kano n'okuba ng'atuuse ku lineesaga amazima omwana mulwadde nebya ddala ebiri siriyasi. Tebeetaagamu lubalaato. Obulamu tebwetaagamu muzannyo bantu bange. Tebwetaagamu muzannyo obulamu bwetaaga kubuwembejja. Babuyita kubuwembera bakuyita kuwembera banenge gye bakyogeramu Abaganda. Bw'otabuwembera oba owedde bwetaaga okukwata n'obwegendereza. Munaye ebyo ebinkuba ebitambulatambula bamugamba Becky waayo omwana. Taata alabika alina by'akola ng'olina kuwaayo omwana oyo okutereera muleme okubeera mu muzannyo. Abasinga bagamba Becky saa zino embeera ebintu by'alimu essaawa zino alinganga ali mu muzannyo. Alinganga ali mu muzannyo. Omwana yalumizibwa. Bo bali mu ntalo zaabwe omwana yalumizibwa. Taata w'omwana yookyo. Mugimpeleka like ate musubscribinge munyige ne kale bagita for additive uji. Mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako. Abasinga bagamba nti Becky ayinza okuba tayagala kubanga addamu kubanga asinkana ex we. Ebyo omwana tebimukwata kuwaayo omwana eri taata w'omwana agenda atereeze byakola. Bwe bintu abisumulula abite bikole ki? Byesonyiwa omwana. Ayinza okuba alina byakola. Bikole ki? Bimaleko omwana ono emirembe. Becky okakane ng'okoze kinga omumuwadde ky'olina okuba ng'okola kubanga omusajja yamulabula. Akagambo ke yagamba nti ebinaddira tamunenya. Niraliikiramu ne ŋŋamba agenda kukola kyono. Kati abembeera omwana gy'alimu wayiseewo bbanga lya myaka kumpi 2 ate emyaka egyo 2 egiyiseewo omwana abadde alwaliramu. Subscribe bwe bulungi mweraba.